ne Sandra Teta ne Wizo kukino ekivule kyakagwa ekivule kyakagwa baleeta General House yayimba mu Potential bamusuula ku Africana ne bamuleka awo nga bamulekedde Kyaga bamuleka ku bino Kyaga talina sente zitwala mu gayi ku airport zimutambuzamu nga Kyaga womanyi agamwana kiki kikolo bekyanga mu kaawo naye nga mwali mu ggwanga Kyaga yagala kikwasaganya bamina night yaabwe bateranga okuba ku Firewana ne Tough B Troops Band ne Unity Gun dozere bekintu bakyakikwasaganya baddawo bali bakyakalanyemu ne Tough B ne bamali baddawo ekintu bakikwasaganya balina night yaabwe ku Lavent kiriya bukedde Sebo we bali kuuliriza Pastor Manja oli mutuufu abantu bazze ku ddongo eyo nyini because kati abantu batandise okuddayo ku ddongo eyaddaladdala anti Simon kimanyi nti music oyo aleeseko ne bajenzi nti abaleetera memories kusitwala ennyimbe twekula ennyimba tuzuulira ekitooke bikikati music taliwo naye kati ate lutalo ate temukisussa nnyo kubanga kapaapaala mpozi naye bisigadde bukedde Sebo ndi stedo ogamba oti ngoyogera nga awalana Kikigaza yafuna omuzungu abaana balina engeri gye bayisaawo ekintu kyabwe ate era abazungu baagala nnyo abalenzi be bati abafaananafaanana batyo bayayeyaye nviiri dreads ayagala geto youth si bino byakumuteeka erikkola ayagala omutwaleko kati abazungu baagala nnyo abantu bwe batyo newaba talinaamu nga Kigaza ye omuzungu yafunamu ewa eki mulaba nga live yakyuka mugeta aba yafunamu muga Katonda yafunamu yatugamba enkalu webale kuwuliriza mutereke ekya posta muterekeza posta bukedde fama embutikizi gyoliko which is okay era akakopo kabalemi kabisira ntwade tukagala akakopo kabalemi abamanyi akati banaye ndi wano kusikia omuntu wa Mumereka wetumbula ledi yenene tamanyi buno kyembuuza kikuusa leka kikubuuzo yedirembwa serene tuuza abantu netwalendeka teyingira mitwalo eri mu nkumi nga 25 ogipika ennyo eyingira 3 naddala ng'otaddemu emmeeza tegenda mu mitwalo newaggulu emmeeza alunamiru yatunze emmeeza 76 ku milioni 3 kati wogatako neri waggulu wandibadde ewaaba amawulire ne wano mu nkubo n'onyiganyiga oyinza oyingira 3 bukedde webali kuwuliriza kibuuzo Winifred Nakanwaji straight outer Swangs Ave Winnie afumba
Winnie yakatolo yimba ne Gravity naye show yagwa afumba okubadde atamuzi okuvano wakola ki nabadde atamuzi tumanyi Chekecha tewamuwuliramu Chekecha yali yatadde oluyimba ne Gravity terunaweza na wiki lwagondi lwakaloka sita gwe anti labayo ne yakatolo yimba ne Gravity kolera kubana yakatolo yimba ne abuzizza ali kuki yakatolo yimba ne Gravity obutujju yabadde bweru ne Spice yabadde bweru ne Spice yuko eyo n'abayisaamu eggaali laki mbadde njagala wali okubuuza naye okuvanga gundi afo okuva show yaggwa afumba tanafumba bijja naye ate abantu tolina obafiirako bufiizi kitegeera Spice ye nga tannatimba kuva lugumu bukedde fama embutikizi sebo ebale kuwuliriza amanya n'eddoboozi makega bakandi wano mu kibuga namungo mipiyana njala kubuuza Sweet Kid yaddawa Sweet Kid ali German yekwogerera gye yadde okukwasaganya ekintu naye muntu gwe manyi ndowooza atagenda ng'ali bubikozi nalalako abayayi nga bapangisa events ki alina tensiolawula kasente ate olaba ensi eno gwe oyinza okulaba nga atali bubi naye nga gwamanya ekigere kitambula mu nsawo wakomawo mu kibuga takoma tayingira mu kibuga ddeyo ku mirimu gyagenda mu faamu eyo olina kudda mu byalo kubanga kati eyo mu byalo ojawo koba Uganda miliyoni 10 ojooga ekyalo era ne Kampala ndoni vizi genda owera ssaawa 4 abasajja bagamba musama ate akozaali embutikizi sebo yenna munagomba mukwala gyati nikabula stage wano ekirinya kyenzagala okumanya omusajja wange kirengadde SWAT 24/7 Sira live yakubye akayimba ma orone yakubide Honorable Derrick Oroni wegogonya ku weekend ku lw'omukaaga abadde site ze gogonyo eri e Paris kireva je yomu kubasinzo okuba endongo n'abayinisi Paris eyo manya namwogukulayo maana akikuba Honorable Derrick Oroni musajja Honorable Derrick Oroni nkubuza mwamanyi ku ground lwakuba yanyigamu linakola story yange jasinga mpandise ebyamaanyi mumbulize ko mugamo Honorable Derrick kwebale kubanga wakoze yabawadde tractor erima yabawadde enkumbi yabawadde buli kimu lulina mulabanga agenza okukyalira ku speaker ngojeko bino pisawo bino yagenda okukyalira ku speaker kisaawe ekisawe ekimu kisinga okuba ekyakabi ekiri Bukedde ya stadium Honorable za Uganda nakirabye obutebe nga kinyirira Honorable Derrick Raja upon yourself and of course mama ground ko kwali okolera abantu ko kwali just toyingira bantu bange bantu Bukedde sebo kwebale kuwuliriza lese muso David nantabulira setamukolo kakali tebati kule tembuza Munuji jali eyo ensasa manyi boy bafunamu kasente ne bazimba amaka ne baterera kasente balya za digital jali ensasa kira yalina amaka jukira campaign yali ya Pepsi yakola luyimba lwalukola mwakalango nagula ya makabu kimu nasetulinga yakola ne studio ye kati sente balya kuza digital wafuna wali ka plan kagigi ngagenda sibino bya kakaka Musase mwanga akola nnyo kati twamusindika agenda ayogereko ku bitabo era oluzungu kati lwayogere nakuzuwa mbutikizi Bukedde embutikizi owayi sebo mukwera muri mugambi agende yebate uyo mugandange kiriwo alenga nange ndo kimane wa Saimo kitufu ebyambalo babitungira wa ebyambalo babitunga we bali Latifu tomulaba Latifu ne Roniganizi yatunga ekyo kya Piero yiwe kya musajja waffe bayita we yakifuna mu kya Piero yakifuna wizo enkera ate press conference era nalaba omuyaye wa Piero yo mulanda akyambadde kyenyi wizo wanga Luseko inot Luseko luteka ofunira okwambala ekyambalo ekyo sebo nakasitaba nga afuna